Okay, mbabuzaako abatulaba ku Soul TV mwasuze mutya naffe twakedde wano mu kibuga Kampala. Ayinaku zino waliwo enguudo nnyingi ezigenda maaso n'okubanga zikolebwa mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'okuba nti ate ebinnya byali biyitidde. Mujjukirako emabega waliwo okwekalakaasa okwali mu kibuga Kampala, abantu ne batuuka n'okusimba amatooke ku nguudo eziwerako, naye oluvannyuma lw'ekyo omukulembeze yasobola okuba nga awa directive General Muhoozi Kainerugaba kati CDF nasobola okubanga ayitako mu ofiisi ya omukyala atwala ekitongole oba Kampala ekya KCCA omukyala Dorothy Kisaka nasobola okubanga ateesa naye akulaba nti enguudo zino mu Kampala zisobola okubanga zikolebwa, era nga waliwo sente ezafulumizibwa omulimu ne guweebwa UPDF Engineering Brigade ne batandika okubanga bakola enguudo ezimu, era abantu abayita mu kibuga Kampala ebiseera ebyo ne kati waliwo amakubo ge basanga ekiro ng'ebimotoka eby'amagye ebya UPDF bigenda maaso n'okubanga bikola enguudo ezimu, era nga ezimu ku ezo ezaawedde lwe lumu ku luguudo oluli wali ekololo olwa Malcolm X Road ekololo n'enguudo endala, naye olwaleero twagadde tekubalaga olumu ku luguudo kati currently olugenda maaso n'okubanga lukolebwa lwe luno oluguudo lwa wano nga ku Old Kampala. Abantu abadde abasinga muyita wano ku Old Kampala badde musangawo ebinnya bingi ennyo, naye nga olunaku olwa Monday okuva ku Monday ku Tuesday basobodde okubanga batandika okubanga balukola, era bw'oba otunuulira ekifaananyi ekiri wano emabega wange wano kolas eyabaddewo oba ebinnya ebibaddewo ku luguudo luno bagenze maaso n'okubanga babisima kati ate bali ku leeya eringa ey'okubiri okuva wansi abasobodde okubanga bayiwawo malamu ne basobola okubanga ate abagisindirira wansi, kati ekigenda okubanga kiddako okwe kubanga bagenda kubanga bateekako ate leeya eya kolas abasobole okubanga bakendeezaako ku binnya ebibadde ku luguudo no. Oluguudo nno lubadde luleetawo akaliipagano k'amaanyi ennyo kubanga motoka ate ziyita wano nnyingi eziva wali mu bitundu eby'erubaga eziva Inateete Kajasi n'ebitundu ebirala byonna esinga zibadde ziyitira wano, naye nga saawa zino bw'oba otunuulira ekiri wansi nti leeya ate basobodde okubanga bagijjako n'ebinnya ne babiziba bagenda kubanga ate bongerako kati ku kolas, naye kati abantu ate abakolera wano kati akaseera kano bagenda maaso n'okubanga bafuna experience y'enfuufu olw'okuba nti bana bakubanga bateekawo leeya eya kolas eyinza okubanga eziyiza oluguudo luno, naye nga at least enteekateeka eyo ogenda mu maaso nga balukola etandikiddwako. Era bw'oba otunuulira ku bino ebikolas ebikadde ebiri wansi abyo bye baggyeko bye mbadde njogerako nti baabiggyeko, kati ebyo bye bibadde ebikaddekadde bibadde bireetako n'ebinnya ebingi, naye saawa zino wetwogerera enteekateeka egenda maaso, naye ng'ate waliwo oluguudo luno oludda wano ku Apollo Kagwa Road ate lwe lumu kati ku nguudo ezisigadde nga nzibu nnyo, naddala bw'oba otuuka wali mu bitundu ebyebwayise ng'okkirira wali ku ttaawo ate awo we wasigadde ebinnya ebingi ennyo, era nga bekikwatako tubadde tubajjukiza nti n'oluguudo olwo singa nalwo muyamba ne musobola okubanga mulukolako ate awo embeera egenda kubanga eterera, naye nga awasigadde waliwo n'oluguudo olwawali ku musajja alumbwa nalwo lugenda maaso n'okubanga luddaabirizibwa, era omuntu bw'ayitawo saawa zino alaba nti awaaliwo ebinnya nawo ate UPDF yagenze maaso n'okubanga ezibawo, n'enguudo ezimu ezikyagenda mu maaso eziri mu plan okulaba nga zigenda maaso n'okubanga zikolebwa, naye olwaleero twagadde okubanga tubalagako ekiri wano ku Old Kampala enguudo ezigenda maaso n'okubanga zikolebwa ekitongole ekya UPDF Engineering Brigade abagenda maaso n'okubanga baba nti ekibuga kyaffe kigenda maaso n'okubanga kiterera. Embeera gye twagadde okuba tubalagako, naye nga akalipaganoko akatandikiddewo kati saawa zino bwe twogerera katandise, era bw'oba otunuulira ekkubo lino liri bize nnyo mu dakiika ezigenda okubanga ziddako omuntu abadde akyaliko wala manya ogenda kubanga ofunamu okutaataaganyizibwamu kubanga eggulo abasuubuzi abasinga babadde bali kololo naye ate bazzemu okubanga bakakalabya emirimu gyabwe, ensonga lwaki bw'otunuulira wano olaba nti ekibuga kitandise okubeera bize abantu bazzemu okubanga bakola. Njagala munzikirize nsobole okubanga nzirayo eyo, naye mbajjukiza nti okusaba n'okusiba kukyagenda mu maaso wali ku ttaka ettukuvu Canaan Olwokutaano luno tolina kubanga osubwa okusaba okw'okuyita mu kiro. Nkoze ne mubiru neekawaddwa kankomeyo mu studio ate twegatte ku basasi baffe abalala nabo batubuulire embeera nga bwe yakedde mu kitundu kyabwe.